can't hear what they're reading. Family apology. Family will find you. 40 years. Who are you? You don't want to change. You don't want to change. What time of like this? All the women in Ghana died there. Who going to die? To your home. You have to be 2 hours money for track. Aha, tunakosekana kandidate mmoja, iko wapi? Chama tukakande. Nakuja hapa.
Amanya Abadde Ashirafu. Yesimbyeo wano tiketi ya national platform. Osubira okuwangula. Ngenda kuwangula ze muwangula. Alo, wewe soko tukuzeeko. Onywedde? Wetegese? Osubira okuwangula akalulu. Osubira okuwangula akalulu. Nakamaze kutokalaba. Nakawuuse dda. Tubulire kumanya nga nagenda mu kalulu. Tubulire kumanya nga nagenda mu kalulu. Amanya Ajibayanja Muhano Takalirya na mu kalulu zembe engambe babaddeko era gwaddako kale tukwagaliza bwangu. Ndi mulonzi nange naye ebinaavaamu coalition yabaddewo tugende n'ono nzikiriza ono olwokaano luveemu siruvuddemu naye mpagidde ono lwaki ddembe lyange alina empisa mpagidde ono alina empisa Bamukubya ki?
abandi musirikirire chairman orebyo ku commission azze Basinde mutyanyo musirikirire twagala tulizaganye okay twagala kulonda ssentebe waffe kati ekisooka tubeere bakkakkamu tubeere ki ekyokubiri tugondere presiding officer byatugamba kukola ekisooka okukakasa nti ani omulonzi okusinziira mu regisita eno kukitegedde kubanga twateekawo ennaku 5 natugamba oyo yonna ayagala kubeera kakiiko k'ekyalo ayagala kubeera mulonzi oba kwesimbawo wewandiise mu regisita okitegedde kakati oyamaze akakasibwa nti mulonzi bagenda kumuwa akantu akamukakasa nti mulonzi mukitegedde kakati bwobanga omanyi mu regisa tolimbu sebo nnyabo nsonga akyate kubanga tiweewandiisa okulonda kusinziira mu mateeka amateeka gagamba obanga oyagala kulonda weewandiise kati mu regisita yeraganya omulonzi natali mulonzi oyinza okubeera n'endangamuntu ekitundu kino naye nga tuweewandiisa kitegedde yosi naye sirabawo nsonga wano atiiza omwami ono akola omulimu gwe mwagala ssentebe kulonda ssentebe namwe mwekolemu omulimu mubeere bakkakkamu mugondere amateeka ababyokwerinda baleme kukozesa eryanyu obateeka ki mu nteeko kyetaagisa mutegedde kati mbasaba abagole baluwa besimbyewo baluwa abagole bali eri aba agents babayina kati webasoma yagenda eri mulayini kati kike kiganyi kati asobole kusoma mumanya nga muwulira bulungi kati oba kusoma ngaokola ki ogenda wali mwebale nnyo mukama bakumbe
So long as you have the ID, you are in the register, you are eligible to vote. So we are waiting on the electoral commission member to come and count the votes because we are already on the line. So, you're going to take over the Uganda or not? Uganda or not? One line. New generation. One love. We need change. We are Ugandans. We need change. The people choice. We love it. The people choice. Byabakama singa bichako na wewe badasaka tuinene mochiri. Mpaka ku CPS
waiting. Byabakama yali. We are the pure citizens. Byabakama yagenda Change has come. We need change. Katende oye. Katende juu. We are going to win them. We have changed the time for Adi. They don't want someone to come and lead us with his family. We are all citizens. We are all citizens.
We are voters, we need to change. Enough is enough. We are gonna change. Yes, sir. Twagala nkyukakyuka. Ye tata. Yes, sawa. Oyo muzeeyi.
Amanya gange bampitezera Katende. Twakedde ne tujja okulonda. Ne baleeta abadde omulondesa ng'alina emivuyo edda gye yakola mu kuwandiisa ne tumuwakanya. Ne tumuwakanya nnyo. Bwe tumuwakanyiza era ekikomishoni n'ereeta omukyalo omulala. Kubanga oli kye tumuwakanyiza baatugamba aliko oluganda lw'oponenti wange era bwe twali tuwandiika abalonzi twewandiza gundi ligesa yali agikwese wa chairman eri wansi mu godown nga yagikwese kati bamuleese okutulondesa ne tugaana peacefully tetukubye ekikonde tetulwanye tetukoze eki bwe tuganye peacefully tetugenda ku participatinga niwe tuleetera omuntu omulala lwamutuleetedde ne tukkiriza ne tuyimirira n'agamba nti kaakati abadde asoma mu register n'agamba obudde bujja kuba bungi abantu bangi register sijja gimalako n'agamba tusimbe layini abantu ne basimba bangi nnyo ewange kuba basimbye okuva ku Navy Park ndowooza paka nga ku CPS eri nga bangi kati wala munnange gwe neesimbye naye n'atandika okwebuzaabuza ekizeeko bantu be kuva eri nga bajja baataakinga layini nga bagwa mu layini nga bakola batya ng'oli alondesa ng'agamba nti tuddemu tusome mu register nenninda basome mu register mbadde nninza abantu bazze buzi nga banjoola nga baneetikka nwanagala bange muntwala wa baganyi nga bantwala tuwangudde bankutte ekifuba nga baneetoolooza tawuni bwe bityo bwe bigenzi naye nze manyi nti akalulu nkawangudde kubanga mbadde n'abantu bangi nnyo abantu abamjagadde abantu abampagidde bangi nnyo nkawangudde akalulu okunnonda mbeebazizza nnyo nabasuubiza nti eno limandi B kyekijja okubeera ekyokulabirako mu LC1 zonna eziri mu Kampala Central nti nja kubakolera nja kukyusa embeera z'abantu nja kukyusa ekitundu tubeere kyakulabirako nti tuli bakozi balungi limandi B era abantu ne banjagala bazze mu bungi okunnonda era Katonda bw'anaatuyamba nja bakolera bulungi.